bwe babanga abantu bano bajja ne bajjula mu Kampala nga tewali yabakkiriza era etteeka lyaliwo. These loopholes, ebituli bino ebiriwo oba gaps zino ze bayitamu okukola kyabadde bakola mugenda ziggala mutya. Kano mukasalemu aba TikTok batambuze tubawadde emyezi ebiri ekinene gwandibadde nagumu oba wiikisi 3 ng'e Kampala omutembe yalinga bw'abadde nga bayimba kayimba ka Red Button kujja kuva Kampala ng'anyi nemeddewo ng'anyi naye ng'amulemezaawo yennyini yateekawo etteeka kubanga asolooza. omulabi wa Ebron Media era gyesinzire tulaba kyamaanyi nnyo. Tusaba otuweka share na comment ako video nesobola okutambula. Tuzze tukubaganyemu ku birowoozo ku mboozi eziri mu kibuga wakati. Aba boda bagobwa atembe bali mu kugobwa mbu n'abataxi kijja essaawa yonna. Nega kiddwako munnange ade uliba tunyemu ku mboozi eyo. Lolo bigenda kutambula bitya era abiraba atya. Sebo kwaniza ku Ebron Media osibyotya obulamu bugamba ki utya nyo mwetuli biri bitya gwe gusoose okulabako Kampala nga tewali kirwadde nga twali mu COVID enjagala alaba ntegere bulungi okulaba ku Kampala nga ng'oyisamu amaaso ng'osobola okutambulira ku street ng'oli free. Nkirabyeko leero era lwennaku olusoose okulabako abantu abaasuusuutanga ekibiina ekimu nga bambadde t-shirt ez'ekibiina ekimu nga bagamba mutwambudde mutuswazizza mutuweebudde mutukoze biki tugenda sigala tutya mu bantu. So ebyo byonna bibeerawo naye Kampala gwe gusoose okumulabako ng'ali mu mbeera gy'abaddemu leero nga mukalu ng'era street zonna ziri plain ng'olabidira buli kimu kitambula nga kirutambula abantu batambula bulungi buli kimu kitambula bulungi. So gwe alaba Ebron Media nkubaza okubeera ng'olaba era wonna wosinzire okuba ng'olaba yemboozi njagadde leero tuwayeemuko oba tukwasaganyemukko okulaba nga tugitemaatema. Kino ekisobola okuba nga kiringa ekyekango naye tujjukize tugaane nti we baali tebannakiyisa baawaako ennaku 14 nti mu nnaku 14 abatembeeyi ababooda abatalina stage mugenda kukola ki kwambuka ekibuga. Kati lwaki kiringa ekyekango tuzze nga tulaba ebiragiro bingi ebiyisibwa okuleka ekya COVID nti eri yali state of emergency nti kyali tekirinda ng'ate era kyabwerinde nga buli muntu kikkakatako kitya. Twatukako mu COVID ng'omuntu bakugamba tofuluma mu njuyo nga naawe otya kuba bakugambye kali akalwadde kayitira mu mpewo. Kati obutafaananako n'ekyo kino kibaddewo naye nga batwalimu kali bulijjo babiyisa naawe ebyeuganda obimanyi bulijjo babikola ebijjo bikolebwa naawe bulijjo bayisa ebiragiro ebyo nebitateekebwa mu nkola. Kivalaba omuntu azze ng'alinga ali mu kibwatuke kati kiringa ekimuguddeko obugwi naye ng'ennaku 14 zaakola ki ziweddeyo. So nyongera okusaasira naddala omunnayuganda abadde akeera ku makya nga wajja akawogo abadde akeera ku makya ng'akyoyi wajja fees ng'abadde akeera ku makya ng'akimanyi nti abazadde n'abaana n'ekyokulya ewaka kivaawo street. So nyongera okumusaasira omunnayuganda alimu ekyo ekiti oba alimu eryo ettuluba ate era ne kituwa n'ekirala ekiraga nti wano e Kampala teri ali safe. Tulina bannaffe abali ku bizimbe asasula renti bulungi wadde renti basobola omukyusakyusa n'alinnya nakka naye ate waliwo ekisukka ekyo nakugamba ekizimbe tugenda kikola innovation
olina okukyamba bakasoma bakumanyidde kizimbe kyo nti Magoba Arcade bakumanyidde awo ku the mall oba ku the Pioneer Mall etteeka nga obanga ekiragiro kijja landlord ng'agamba tugenda kukola ki kimenyawo. So nze ndi omu ku victim abaali ku kizimbe ekimu ne batugisiza ekiwandiiko babupininga bupinizi ku maduuka nebawa ennaku ze muvaawo naye nkakasa nti e Kampala buli omu tali safe. Ekimu kisoboka. Buli omu tali safe. Naawe owa boda alina stage leero something might happen tomorrow nga naawe ate onyigirizibwa nga bakugamba stage wano weeri wano ku mini price wano tetwagalawo piki teri gazeti tetwagalawo piki awo kati buli ali e Kampala essaawa zino kibanga omuntu okumuwandiisa eddaame teri awandiika ddaame nga musanyufu. Abantu abasinga awandiika eddaame olw'okuba nti afumiitirizaamu kiki ekiyinza okubaawo nga siri mu bulamu buno bw'ensi. So tokuba bukubi gundi kapandika eddaame ki tosanyuka busanyusi nti kiri awo kyakwejalabya. So omuntu ali mu ggwanga lyattu Uganda ng'ali Kampala wano buli lukya kikkakatako okubeera ng'osetinga plan B nga wali wenkugambye nti waliyo atali mubenyi bw'amateeka nga bw'alowooza asasula rent bulungi ekizimbe kyaliko buli kimu yakikiriyalinga emisolo yagisasula naye nga wenkugambye omusajja ajja n'agambye nti ekizimbe tukola ki tukyagala ekizimbe tukyagala tugenda kukikyusa kikaddiye tugenda zibayo ekirala ekizimbe neoba wakudda ku kizimbe ekyo tekigwera mu mwezi gumu. What is the way forward? Uno mwezi nga guweddeko oba emyezi 3 n'etaano gye bazimbira ekizimbe omulimu bye banguya naye osurvivinga otya mbeerero. So kino kabenga ka eye opener nga COVID bwe yatukola eri muna Uganda yenna oba eri mu na Kampala nti naawe omulimu gw'okola teguli safe. Naguka amaaso ayina kuguka maaso okubeera nga olinayo mu buli ngeri olinayo kasaidi ki kasaidi B lwansonga nga bwegambye mu Kampala anything can happen. Ebuloni obadde avuga piki leero wali mu Kampala wakati nga omanyidde wokka nti bajjawo akawogo olina okunoonyeza kati kitwale nti nno kiguddewo God forbid si kyensaba kitwale nti amagulu bakedde bagawanise kikyozaako maama abadde akwata ekibbo kya bogoya keera ku makya kitwale nti okedde ku makya emikono tegikyaliko. abakulembeze okuziba batya abantu baabwe. So abakulembeze one Kampala ono tuzze nga tugambibwa emabegako nti waliwo ebifo bye bategekera abatembeeyi ne babigaana deliberately ne bagaana okugendayo nti abantu tebasobola genda kugulayo bintu naye ate era nja kubasaasirako ndwansonga nti ovanga ku muntu ng'abadde nze nali omu ku abo eyagendako mu paaka enkadde some years back nga ngenda kulinnya motoka egenda Ntebe by then ntuka ne bangamba stage bakoze eki genda ku usaafi kasite ka distance ako kone okutambula nawuliranga gwe basazeeko amagulu kati bw'omu kafaananyi nga omuntu abadde akozesa ebintu by'oku street bino omugamba genda ku usaafi yogenda okubijja. So tuli mu mbeera kati ey'okusoomooza ku bonna nti noono omusuubuzi oba omutembeeyi agamba bwe ngenda mu katale eri ddala
nafuna bakasitoma nti abantu baffe balina ebikwate ne bakasitoma bennyini obadde okimanyi nti osobola okukeera ku makya n'okyusa mukozi emaali gy'otunda weeri naye loni n'ova mu dduuka olina aliyitako kasitoma wo ayina n'okuba omwana oyo gw'olesemu amumanyi naye najja n'amagamaga takulabamu agula mwana takulaba otamulabyemu naye nga ebintu byagula weebiri kati tulina ekikula ekika ky'abantu bwe batyo kuba kufaananyi bambire omuntu jjajja ono abadde ateeka obuntu bwe ku sitwiti ng'oli eri akimanyi bwe mba nnyuka nga njagala stokisi wali wano mulimu ne bannaffe abeeganya mulimu omuntu nga yaga kati kimuwobya mutwe ngenda tandikira wa lwansonga akasaati akafunira ku mulimu Mutembe yamusangawo biki byakwambala ebyokulya biki agenda okuva mu dduuka lyo okutandika okuvuga okudda ewaka shopping yonna agikoledde awo bimusanzeewo awo Omutembe bamugobye munyogole ennyango kiyinza eside bbiri wonna ono yennyini abadde atembeeya n'ono abadde amugulako because waliwo okwanguyirizibwa okubaddewo that is ebaddewo tekyaliwo ekirala Omutembeeyi akuguza essaati eno ku $200 mu dduuka bajagala mmeka 3 kati nosolaba nti ye amanyi engeri gyakikolamu nakutuuzaako saaviisi yemu ku kasente akatono kitegeeza tekikosezza byekka wabula nange abadde amugulako oba abadde akozesa Omutembeeyi oyo kirekawa abakulembeze ba Kampala etteeka lye baleese banamako nalyo tulabe bangi bakolera amateeka lwatawo omwezi mu 2 etteeka nerivaawo kati wana Eblon n'omuntu yenna atulaba ku Eblon Media neyanziza ekibuuzo ekyo amateeka mangi agazze gabagibwa oba agadde gateekebwa mu nkola e Uganda wano ne gatakola ki gatakola tujjukire ffenna Omutembeeyi ono gwe bagoba ku street oba gwe bagoba mu Kampala bayisaako ddi etteeka erimukkiriza okujja e Kampala wali olabyeko wali owuliddeko ku etteeka lyonna oba nga kiyita ku TV nti bannange Omutembeeyi street vendor tumukkiriza mu Kampala byaliiseeko bantu abo bawogera muzeeyi bantu ba muzeeyi ng'oggyeko n'ekyo pointi ebadde eri bweti nga batakeerangako kuteekawo tteeka oba kukkiriza muntu kolera ku street za Kampala nti abantu bano bajja buzzi loni najja nateekawo busokisi batamufaako loni najja nateekawo ki nebatandika okukola naye ng'ate etteeka kuva dda tokkirizibwa kubeera ku ki era bano bebagoba tewali yali abakkiriza noba kimanyi baddewo mu bumenyi bwaki kati nze kaakano kendi mu kutunuulira eri abo abakulembeze abataddewo etteeka lino bwe baba nga abantu bano bajja ne bajjula mu Kampala nga tewali yabakkiriza era etteeka lyaliwo these loopholes ebituli bino ebiriwo oba gaps zino ze bayitamu okukola kyebabadde bakola mugenda ziggala mutya akisobola e Uganda wano tulabyeko ku mateeka bateeka etteeka ku nguudo okusiba omusipi yambala helmet 2 ku piki
olina okubeera mu ngatto, olina okubeera ne reflector. How many of you abakyabikozesa ebyo? Akikolako ebbanga lyali ttono nnyo. Oba mu nyogolo ennyangufu abantu tugamba ku ntalina z'omusajja ne ziggwawo, etteeka ne liggwawo nalyo. Tolowoozaamu nti nno tugenda kubeera n'abatembeeyi wiiki ejja. Nnyinza okkifumiitiriza. Oba omwezi kale ogujja. Mbuuza batya. Minisita yayisizza ekiragiro era n'ateekawo ne ba law enforcers abateekesa mu nkola. Tulabe emitendera. Minisita, bano ba law enforcers, balina ba overall supervisors abakulembera, tulina ne bano bali ku ground. Yes. Uganda weeri essawa eri n'enguzi gye tulina gye tumanyi obulungi. Obadde okimanyi nti omwana abadde abeera e Kampala ku street naye nga waliwo abayitamu buli kawungeezi. Street eno ye Wilson Street we William wono Namirembe wooli tebabadde mu mateeka naye abaami bano we bali era ne batwala streets ezo. Kakyayiko omukulu era oluba otuuka ku street omukulu ajja abayitamu nga tunaba nakukola sente zogenda na transport osooka za mukulu. E Uganda wano kiki kye bagenda okukola tukakasa nti bino ebintu bigenda kuba tebigenda kuddawo. Lwa nsonga ki? Emabega gali tuwedde tubalabanga emmotoka ziyitamu. Those are law enforcers betwogerako bennyini babadde bayitamu n'akamotoka aka KCCA. Wobigere yakulembera. Wobigere yakulembera abaaye nno bajja bana nyajawe mmali. Akamotoka kagenda okujja nga wakalu babadde bakimanyi nti abatembeeyi babeerako. Tusuubire kiyinza okuddamu oba tekiddemu. Lwani kano mukasalemu aba TikTok batambuze. Tubawadde emyezi ebiri ekinene gwandibadde nagumu oba wiiki 3 ng'e Kampala omutembeeyi alinga bw'abadde nga bayimba kayimba ka Red Button kujja kuva Kampala ŋŋaanyi. Nemeddewo ŋŋaanyi naye ng'amulemezaawo yennyini yateekawo etteeka kubanga asolooza. Afuna sente mmeka mu ofiisi nti $3 nti ye afuna sente kati bukadde bwino tewali muntu mumativu tewali osobola kumatira era ng'ajja Roni ng'oteeka wali sokisi zo tujja kukwata nno toddawo enkya leero ng'okola ki akambola bamunyiza ekikonde Roni nga lugonda tozza wano ebintu byo oti twagalawo bantu nga wagenda wagenda Uganda buli kimu kisobola. So ebintu bingi ebadde bizikolwa naye mbadde nsaba sikisaba mu bukyayi oba mu bubi mbadde nsaba minisita etteeka lyayisizza tusaba ligobererwe biteekebwe mu nkola for good. Lwaki omunnayuganda agenda kimanyiira nti mwe bwe mutyo. Ebuloni ne bannayisa etteeka nga liyamba gwe omuntu wa wansi naawe minyo yatetukaga Uganda bwetyo gogamba lwaki nerera abantu bakubye nnyo emiranga baabawa ennaku ne ziggwayo naye nga balimu kali nze gwanda baddamu ke Kampala nga nabo bajjudde n'engamba Uganda buli tteeka terikola. So kino kibaddewo era tukkiriza nti weekiri naye minisita tusaba etteeka nga bw'olitaddewo ligoberere libeere otherwise bw'olitaabeere tewali kyogenda bagamba Abanayuganda olina kye bagenda bagamba lwa nsonga ne bino byonna byonna bibaddewo n'abakutuusa okubeera nga bangi nnyo b'ogambye nti bagoba mu Kampala bajja bwe batyo tebajja nga balina etteeka eribakkiriza era bajja nga etteeka weri terikukkiriza ku ki ku street all the way back. Anti ndabyeko ku bavubuka abamu abasususitanga bannabufuzi omu ng'ekipande bakiwa soda abali mu kuba nduulu ng'emiranga bamu bagenda okugamba abantu bange mubaleke era ogya kavidiyo k'omwana ono katambudde nnyo yakolanga kino
mumutere wali akadaala mu nsonda kati Ebuloni ogenda abakyaliwo ye atadde wali mu nsonda okwala munene yakoze eki yamukkiriza nga nawe weesonseka emabega we wali muwese bameka aye nga negundi mama wabanaganayaga kati jjukira abantu bano bennyini nnyini babakwata nze nakolerako ku street nali mu was it 2014 twaliko ekaleebe ku street nga bajja ne babakaba ne bakwata emmotoka ebeeweta wali n'oyita eno n'ettaano ne bakuddiza emaalizo akanagoko n'oddayo n'okolaki n'olunda ebbala n'onoonya kakati gwe balemezaamu ne bamutwala paka eri Costeol yalemeddwa okukola ki aba akalubye oba omusajja tunga takola ki so embeera eyandabaamu embeera eya gundi okoze otya embeera ya street ya gundi ekola nnyo wano e Kampala ne Uganda bw'eneeba tevudde Kampala omutembeeyi wakubeera e Kampala omuvuzi wa boda wakubyandiza e Kampala owa taxi atalina stage wakubeera e Kampala mpaka ng'enguzi n'okugulirira bivudde e Kampala munange oba kujja netunyumya wenno omulabi wa Ebuloni Media kwanza otwesimye tugobereranga kampiseewo obulamu bwa bakama bange even services balina bebale kubanga bakuteekamu kasente kubanga Ebuloni eno buli webeera nga media etuwa amawulire nabo eri baba bakola ng'ate nammwe ne mukola ki mugenda maaso bakugamba nti bawo omukolo bawo omukolo gwe kkiriza ogambe nti gyegala savisi 5 bire ebifaananyi muntimbire mumpe juice mumpe keeki mumpe gwe bagambe nsawo yo kweyimirira nti bagiti yange ekoma mwana nti nsobola kino bakutemeretemere bagamba katusobola kuleeta kino ate n'okola ne kino tukireke tujja kinyigira wano so the events managers bakuyamba kubuulira nga okwasaganya emikolo so nga ate ne bannaffe aba focus farms and chicken supply bagamba nti okuva katikeko akatowa kolunaku lumu paka weekula wiikisi 6 enkoko yebeera esobola okubeera nga esowa kilo 3 so tembeeya ngeni wakaliyo ki mama wabone nga walunda n'okuyigiza tuyigiriza very true nti vuga pikiyo ngeni wakama mabana akola ki olunda byonna enamba kwezi ku screen babeera bakuyambako webale nnyo mwebalire ddala okutulaba n'otugoberera tusinkane olundi bye bye.